Judith Nasanga yanga divorce vambo motoka obwo mutambuliramu vuga ku Subaru ogiwulire kati amanya agali mu Subaru eno ene emotoka sebo Nasanga jasasudde n'amalayo Nasanga alesa amanyi Nasanga yene emotoka jasasudde n'akola ki n'amalayo nanga divorce badi bakubanjako meka nti 15 zisasudde milioni 10 kyogamba papa zinganze kulya mmere bambi olwanda banabera so excited nangamba polisi madu nadduka najja nampa aga bambi na madumala walidde tinedda mbadde nakatuuka tula wano tula bana mumukole nga olaba mama wabudabuda omwana we so nabera so excited nengamba nange ninayo abantu abanjagala we bati kitegeera yes abantu baba batwagala niyo nalaba love mwaka akaseera nga yanjawulo ku bantu abanjagala so omukyalo oyo natambula naye okumala ennaku 3 ngazze wano mu Uganda wano nga nze mbeera wali esuuti nga ze suuti nkyuse eno nteekamu H2O bwantwala eri Casablanca bwanjijayo bwantwala mu Serena bwanjijayo bwantwala mu Seratoni nga buli bwentuka n'engatto zange embulago nga buli bwentuka security nga nina nengamba obo omukyala ani yamusindise kumbe bambi babeereyo nga balaba ngamba yasiimye busiimi bangi babaddeyo naye bwaba yasazeyo nti ajja kungulira emmotoka inshallah nawudde abaana abo bagamba nti maadu yanguwa baagala kunoonya gwe bagambe woyagala ogula emmotoka bagambe woyagala ogula emmotoka ne mugamba omwana tubadde tusonda mmotoka jjukira nti tubadde tusonda emmotoka yange naye nga ninako miliyoni ezi 3 nga njagala legacy eno Subaru Legacy omukyala yawadde gundi emmotoka liri bodegaadi wakusaasira omanyi emmotoka era njagala erimuka n'akantu k'okubikkula okategedde nga mbeera eno waggulu njafuna drive nga mbeera waggulu nga bandaba ng'oyisaamu omutwe nga ntuula waggulu nja kukolawo akatale nga ntuula awo nga bandaba abantu bange saagala babulako nnyo njagala ekiriwo mugamba muti abatula bonna olwaleero wano wentudde ndi kusula motors wetusinzidde ku celebrity truck era nga bulijjo ensonga tuzikwasaganyiza wano nagamba woyagala motoka ey'ekiroto kyo ekiroto ekyempolampola ngogansi asasulako mpolampola kyenasobola emotoka zonna wezire kuvira kudala ku Benz mu Japan mu Germany BMW ogenda ku hali ya Kawundo Primo zonna emotoka weziri ku kibanja mpola opposite Africa Oil amafuta ngokirya wotu muva kalenda odda ku Entebbe Road ujja kubola ne namba z'essimu ziri wansi mu kasonda zikozese unveiling my new beast katase omukyala muyita Judith Nasanga yanga divorce vambo motoka obwo mutambuliramu vuga ku Subaru ogiwulire kati amanya agali mu Subaru eno ene emotoka sebo Nasanga jasasudde n'amalayo Nasanga alesa amanyi Nasanga yene emotoka jasasudde n'akola ki n'amalayo nanga divorce badi bakubanjako meka nti 15 zisasudde milioni 10 kyogamba kati ye number 1 don all over the world abasigadde bali mu kwesudia migaldem naawe tebalina sente banaku bakafenyere ngamba nti omuntu asokwata omukono gumu milioni 15 nazikuwa oyaba wadde ekyo twadde ku live ya TikTok omukyalo yagabye milioni 15 era mu kiro kiramba waawo abadde ku live yaffe waliwo live gye twakoze team bagita team First Family ate nera n'abakeera dera bawaddeyo kalanchi kamitwala agwago 3 lanchi yeye gali yakuyisemu oli nakola lanchi ya mitwala ago so banange nako olwaleero nsonga lwaki nkunoonyeza Madubala jo twabadde ku live awo omukyala Judith Nasanga nagamba nanoonya TikTok gwempa gwengulira emmotoka nga simulaba nangamba naye abantu babadde basuggestinga asima gundi wa gundi nenina Madubala
yanyumiza emboozi nti mwesanga ku papazi twabadde ku live eyo mwagirabye mwesanga wano omukyalo ebifo nga tunagenda wala omumanyi bambi okwagala kw'abantu omukyalo oyo nze najja ku papazi nga nze kulya mmere bambi olwandaba nabeera so excited nangamba olise Madu nadduka najja nampa aga bambi namadumala walidde nti nedda mbadde nakatuuka tuula wano tuula bana mumukoleko nga olaba maama wabudabuda omwana we so nabeera so excited nengamba nange ninayo abantu abanjagala we bati kitegeera yes abantu baba batwagala niyo nalaba love mwaka akaseera nga yanjawulo ku bantu abanjagala so omukyalo oyo natambula naye okumala ennaku 3 ngazze wano mu Uganda wano nga nze mbeera wali esuuti nga ze suuti nkyuse eno nteekamu ekitu bwantwala eri Casablanca bwanjijayo bwantwala mu Serena bwanjijayo bwantwala mu Sheraton nga buli wentuka n'engatto zange embulago nga buli wentuka security nga nina nengamba oba omukyala ani yamusindise kumbe bambi babeereyo nga balaba ngamba balaba nti bwe tutuukira Madu alina okusanyuka ave ku bigere ennyonyi yamusala atambule nga atudde umwayu watayu did you know Madubala kati X agenda kunyiga naye bino tebiri mu love just mami alabika yasiimye busiimi bangi babaddeyo naye bwaba yasazeyo nti ajja kungulira emmotoka inshallah nawudde abaana abo bagamba nti Madu yanguwa baagala kunoonya gwe bagambe woyagala ogula emmotoka bagambe woyagala ogula emmotoka ne mugamba omwana tubadde tusonda mmotoka jjukira nti tubadde tusonda emmotoka yange naye nga ninako miliyoni ezi 3 nga njagala legacy eno Subaru Legacy omanti omukyala yawadde gundi emmotoka liri bodyguard wa kusaasira omanyi omumanyi oyo gaayi yamuwadde emmotoka abantu banne boogera teri mu maanya ge simabi nengenda nembikebera ebipapula nenjinoonyerezaako era nange kyenasosogama tebange yaseekawumalu seekawumalu agikuweera eno emiryango nefulumira emmanju bwebanga agipakinze wano nagikwasa okudda nga yafulumyemu kyova olaba njagadde nnyo mami we ngenze ku live ye agambye bumuwe ranch ebirala tugenda byogera ekawungeezi mumuwe ranch ebyemmotoka tugenda kola kawungeezi oyo ye mukazi nobeera n'abantu wano ne basomba TV ezenjawulo ne bannange n'ogamba obaandiko ng'agenda kuwa miliyoni 10 negera ate nasigala ng'agamba olina okuneegayira olina okusigala ng'onneebaza ng'olina okusibeera ng'oli ku maviivi oti kati olaba Sula Motors buli wenjija 10,000 buli wandabako Sula Motors teyampa mu kirindi yampa for life oba ddi paka lwenfa yangamba Madubala gwe olyanga obwavu bukulumye jango none 10,000 egyo giriwo daily obozze buli kanaku ne nange kyenkola mu wiki njija mwogu mundi gumu ogamba sajja kuteekako sajja wange sijja muteekako mugugu ki gw'amaanyi muntu atuuka n'akola ki n'akweta maso yanteekaawo gwe buli w'olinnya wano bagambe Sula Motors Makindye musajja wa ddala alinga Madamu Judith nasanga sina kye namuwa naye yantambuza ennaku 3 nga ndya ssente ze kati anyongedde lanchi olunaku olwaleero zibadde essaawa 6 ya mitwalo aga era oluggyeko n'ensindikira maama emitwalo 10 maama ne mugamba sooka ogula akanyama ziyingidde mikisa gyo omuntu ngoyo oyinza mugamba ki Madubala omuntu ngoyo ng'abadde jesa akwagala nga Madubala ekyo no kituleetera okugamba nti waliyo abantu abaddala abatwagala kati omuntu ngoyo omusabira bulamu nasanga takyetaaga nnyo ssente ayagala bulamu kubeera mu ssente ze nabimuwa mirembe kati wano wengendo sinziira nti buli aneekiika mu Nassanga Judith ogenda kuwulira amasannyalaze nandi Kyagulanyi yannyongeddeko 3 mbadde na 3 voltage 6 ogenda guwulira yeekika mu kubo lya Nassanga yeekika mu Judith bwati mbusimanyi Judith biki waliwo abo abafala abo benalabye abaasalwa ekyeyo nobeera mu overstay mu nsi yo nga Judith ayina amaka mu nsi etaliiye alina emmotoka ezisuka mu 15
alina amayumba tali mu overcity alina amaka omanyi okubeera mutuuze kyegera kati gwe ng'ova eri liki olw'okuba tebakwadde miliyoni 10 oba 2 otiisa what are you gwe gundi what are you ye gwani whom are you what do you want what are you okay so katusaba olugendo luno maama mami waffe omulungi magenda kuwe motoka inshallah nsaba mpe motoka aswaze bannayuganda bagamba mbu sente ze bampa zirimu ebikolimo ebintu bye bampa birimu ebikolimo kyovola basiga gambye omulimo guno ogw'obutembeeyi siguvaamu nkiddamu ngenda kutembeeya paka kufa paka kuwulira bubi obutembeeyi bunyuma kati omuntu ali mu dduuka tannakola yadde 10,000 nze ntunze peyi emu ku papaazi 15,000 nga ntambula nazo kati ow'edduuka aba nsinga ki osasula lenti kati bw'onoofuna emmotoka bwe ntaafuna emmotoka era njagala erimuuka n'akantu k'okubikkula okategedde nga mbeera eno waggulu njafuna drive nga mbeera waggulu nga bandaba ng'eriko open roof ng'oyisaamu omutwe nga ntuula waggulu nja kukolawo akatale nga ntuula awo nga bandaba abantu bange saagala babulako nnyo njagala mbeera eri waggulu nga bandaba kati nga gwoli ng'erezi nga toziri kuli mutwe oyagala motoka yebikkula waggulu njagala motoka open eyo waggulu nga kebikkula n'enfuluma n'ennyingira n'enzigalawo gye bayita open roof Legacy Subaru 216 gyoyagala eyo nga yebikkula bicu mami swaza abalabe swaza abakazi b'e Kampala abalowooza nti balina ssente nga banaku swaza abagagga b'e Kampala bannange boogera ayinza okuwa miliyoni 9 n'ayogerera okwo Matubala namuwa tasiima mami nga mpadde 5 talina kyeyanyeze kati omanye ebiddako ekinaddirira ekiddiraku kino 3 Legacy gambye ba ex bagenda kuba obusimu bano mikwano gyange gye nasoma nakyo saagala kuddamu kuba simu nga nfunye emmotoka era nsaba mami oleeteyo emmotoka oswaza abalabe nkusabira oba sendi wave oba PayPal oba world limit ejenge ewuuma buwuumi interswitch bafe nze njenonera temuli babuloka temuli ki nze njejjirayo mu kaasi omanya nze wano gambye yenze gwasiimye mu bangi kabona smart wire association omwana atwalibwa ku buko nakyamawa kati ekyo kyeki height tunula naawe mu kika kyewammwe divorce mulimu omuvubuka nga nze tunula kati mboyina kyekyenjawulo ala abantu bampi balinga bulamu bwese eno divorce yimuka nyimuke sigenda yimirira kitegedde so banange munsabire mami banange swaza abalabe kati bali eyo bagamba wa team first family ali eyo wa ali mbeera bajjaji muwangalirye ettaka bagimuggyeko eryempewo tolijjukira eryematuga kye bakola ne wano nagenda okuddayo nga lyakaveera nga balirenze mu kaveera ate anikati byeyagala yadduka emisinde balibye bamupeze ettaka baseka naye kwene emmotoka nsaba Allah bibe byalaali era byalaali nsaze bannayuganda basanga talimba asanga gwe nze yange muina mu trust eno yange Subaru Empresa ogimanyi Subaru Empresa ebwatuka gambye lwenjifuna njagala egenda beyingira bweti ku papa emmotoka lwenjifuna njagala nvuge ngende none mukadde tusibe nga twetala mu kibuga yazaala omwana wa future okimanyi mu kika kyonna ewaka ewataata ne wa maama nze ndimu atakubwa osobola okikkiriza naye nga wondaba mu field ogamba oyo oba mulalu oba yanywa never tekiri era naye by the way nze wanjijukiza twagenda nanga Madubala
are you serious tonywa kweze embeera zo tonywa nti nedda yabeera so disappointed nga tuvuddewo nywedde soda na byakulya nga tokubya yadde kabia never eddiini yange ejagala eddiini ate buli wenda bawana emakindi abali b'ebikoola ab'enjaga twala tugende mwenge enfaanana gye beeyisaamu n'endabika tegugwa astagfirullah tegugwa buladi nga gwayimirizaawe wa taata ne wa maama ate balange nga wagudde eddala lwanjaga oba obayiye gwe gwe bayinamu essuubi gwe jasino from east to west ab'ekikabo n'essuubi balirina mwani nze omutembeeyi asinga mu Kampala naye kano akalimu kabalabiridde so tonyooma mulimu so mami waffe omulungi kanfukamire omanyi oyo we tuba tumwogere saagala otuule ku ntebe fukamire bwe tuba twogera nga twogera mami nassanga Judith omulungi tufukamira oyo maama waffe bangi bakoma ku 5 amuwa 5 abalaba kati yuyo asusseemu abaleeze 10, 15, 20, 3 bano abawa ne Kampala tasukka zino 5 waba kongeddemu otuuse bulungi kwate kubeerako ne babulooka wulira kubeerako ne babulooka jangu kutwale wagundi jangu wenkutwala enjawulo oli akugamba madubalo yine mutieni waludi limit ntekeko eritamanya ki send wave ogeno uya message ate message ya sente nyingi kankana mama nyabo eyinzo kuka bya maziga kati yantedeke sente z'abaana eggulo nezijja kusimya sizirabanga nako nga zizze kati oyo omukazi kankusomere be yakawa yawaka bata milioni 4,900 nawa governor S milioni 10 nawa lichi milioni 2 mwezi mutano kati emotoka yange ya milioni 3 muye namulema aswaze bana Uganda abaseka tasobola mulema tasobola oyo mukazi yakola okuvanga ku muntu nga mutuuze mu nsi etali yiye abantu bali eyo babunda banoonya butuuze tebabulaba negwe omulaba bwanyirira oyo omukyala anyirira kirina dimpo bwe kisimayiringa ayina nyaasi va ku bya dimpo gumache kitegeeza Advanzo tukuba luseke nayo omukyala anyirira oyo ase kuba luseke nayo omukyala anyirira byaddala so beautiful lady ata ina n'abaana ina mutabani wo wa Duledi oyo rasta ate oyo rasta yanjagala kulo ya madu jangu beera ku mami beera ku kidowa beera ku mami tukwagala buli we tugenda obe mami ajja mu desi obeere ku mami mami yangambye nga tannajja emotoka ebeerewo anti zimu kati eno yekulembere yo neddako ne yalinira kati nga zonna zikulembedde ezimu kima ku kisaawe kugambye ekinaabeera awo nga tumunona ku kisaawe kika kugambye kati ndi mu kuwoominga kati ngenda kubeeranga mu mmotoka nga ntembeeyeza waggulu enfuufu tenkoonako ebisooto X talina kuntunuulira bano aba haters balina kumpita eri kuba ekisooto kiyinza okukukuba madubala nga tumaliriza mami omugamba bugambo ki mami ebyaddala sina kyensobola kusasula naye kankusomera edduwa a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi tawakkaltu ala allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة سبع الله otekemu mami Judith omutima omulungi nga bwali aleme kukyuka saba Allah mami Judith omuwa obulamu mwongere kubanga tetumufuna nga kagaba milioni 3
omukono gumu nsaba omukuuma aswaze abalabe baffe nsaba otuwe Mami Judith abeerewo forever and ever mukuumire abantu be mukuumira famire ye musonyiwa abo abaamugendako obawejjana kubanga nabo bantu basobya Mami Judith muwangaze mubeezeewo ye muntu akuwa n'atedde eno ne baana mmwe mukuba oluseke bantu nga batulangidde ggwe naye nga yakuweezi zaggwa nawo dda twababuuka kati tunoonya bali kwalaali kati bwenfuna nga Mami Judith musabira kyengera kya bulamu teri kisinga bulamu Madubala ozoza sikusiibulidde wano ogenda kukola ogenda iriwamu kati saawa zino kuyiriba budde bugenda 10 kati kale ensonga zo zitambudde olunaku olwaleero twongera okutegeeza Bannayuganda bannange temunyiiga ku lwa Madubala mumusanyukireko mumanye nti ate ne lwejja mungoberere mwenna lwenajja tugenda kwetala Kampala yonna nga tukola kyolo tuyisa bivvulo gwomanyi omutembe yavudde mu wino okufuna emmotoka eri mu wase milioni 3 okimanyi mumanyage nti Musuuza Juma mumanyago Musuuza Juma nti teyagigula gundi wabula sula mota agikyusiza Musuuza Juma vakubana abapayini afete tugula motoka ku payi tujja wasula motozi nagikyusa Musuuza Juma mumanyage tewali byakwetolola teri byakama mbwate banakusanga mukubo bakuwambe mbwate motoka oyo sula yanjagala from day one musajja wa ddala ngo tusinzidde wano kusula motoze Makindye motoka weziri ezenjawulo ayagala okuvuga ku motoka ennungi ku kibanja mpola weziri nyingi nnyo okuviira ku Subaru ndiye mabega wano ndabawo Benz BMW Makex wali ndabawo Alphard motoka zonna weziri mujje mwefune motoka ennungi opposite Africa Oil mujja kuolaba bonde eriawo yesula motoze namba zesimu zola wansawo mu kamyufu zikozese ozeyambise olabike nti okwako Mami Judith nasanga kutumiddeko era nkwagaliza onnako bulungi beera bulungi bweraba